Obunkenke mu maka g'omukulu Honorable Mathias Mpuuga naye nga tetunagendayo sooka obulirize bino ebiri wali mu State House. These people, none of them shot anyone during those campaigns. The Director General of Defense Intelligence and Security, Major General Richard Otto, knows exactly what to do, when to do it, and how to. Alright, ndoza mulinde bulungi nnyo ebice bigenda maaso wali mu State House. Video njala tujiwa obudde gumna Uganda aliyeyo ye Honorable Mathias Mpuuga okufuluma eggwanga Uganda bikwetedde mu maaso ogenda kubeera nga obyerabira kunyongera okujukiza video soko jimpireka like gumna nkyuka aliyeyo bumaze subscribing obwegatte ku mukutu gwe feguno nako lwalero nga bwe nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga kigambye kubeera nga naye baletse kubeera nga bamunoonyerezaako ate mujukire bulungi kino onako lwalero lwennyini bakutte members of parliament mukaaga naye kyasinze okwewuunya abantu abasinga babadde bamanyi aba NUP abamu bagenda kubeera kweno list naye oh my god nga his excellency wali favored by the almighty god tewali wa NUP yena gwe bakutte mu zino sagazi eza embezzlement of fund okwembezolinga funds z'abantu kitegeeza ki kwe kulya sente z'omubi omusolo okuzikozesa obubi kati bana abantu bayinza okubalira nga tebazikwata mbu bazibyimbu bazikozesa kasobeera nga sente ezo ozikozesa bubi gotambudde ozigabye oba ozisudde oba ozimisplacinze oba okoze eki oba ozizimbemu ekizimbe oh my god ebyo byonna ngo bigase kwe bayita embezzlement of funds naddala ez'omubi w'eki ez'omubi ow'omusolo. Video njala tujiwa obudde ate ye omukulu amanyikiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga lwaki bamugatta mu zino ensonga jukire bulungi waliwo saaga ezaali awo mabeggako nga bakolawo akakiiko kabwe mujukira bulungi mu komiti buli omu ne yeewa ssente omukulu Mathias Mpuuga yasobola okubeera nga afunako ebitaano at first mpu waliwo ssente endala ezibadde zijjanga ate mujukire bulungi his excellency Robert Kyagulanyi era mugamba dda stepping down from the committee naye yali yagaana kati ndowooza kati saawa zino ali mu kubeera nga yejjusa information yavuddeyo mbayagala kubeera nga afuluma eggwanga kituufu kubanga bano abasajja kigambye okubeera nga balina evidences balina records they have almost everything that can take someone to court ostegere ekintu bintu ebyo byonna abi profile ndoza mwaso okubeera nga mulaba ku Erias Lukwago kasaba mutusa butusi mu kooti bwe bate bakubyakola ki byatambulirawo era kati saawa zino ali mu maziga nawuliddeko omugongo gwe omujukire bulungi yali yagenda India okubeera nga bamukola surgery nga L1 ye ne L4 mbuzaali zaafuna obuzibu bategeeza spinal agamagumba ago agagata spinal cord okisegere ekintu ekyo kigambibwa okubeera nga ebyadala ayinza obutaddamu kukola ki okuddamu okutambula bulungi kati saawa zino bana basajja nga bwe nkugambye balina system buli omu ne his excellency Robert Kyagulanyi saawa zino akoma mu Uganda basobola omuteekako omusango mujukire bulungi bali bamugulako dda omusango eside zeri ajumani bamubijjukira bagamba musubscribing wanookawo osanga information webati okitegeera sooka owulirize omukulu ng'ageza okubeera nga akunnyonnyola ebisingawo tumale tukomewo n'ebirala binkwetedde mu maaso awo sokolabe mutambuze eno video tulabise omanyinza okulabisa kwe siva kakati Anita Amongi buli we yabbanga ssente ng'ateresa mwami ono Anita Amongi yali ateresa ono bamuyita Chris Obole abadde munnamawulire ku parliament oba abadde akulira abannamawulire ku parliament nga yakkiriza ne TV ezimu okuyingira nga yagoba zi NTV nga yakkiriza zibukedde nga zo zibukedde ziyitawo buyisi naye nga gwe abalaba wanga oliwa TV ndala balina kukubuuza okolawa ovaawa tulage kaadiyo okola ku TV ki nga bakkiriza kuba bamu na bamu kakati ono yabadde akwasaganya ensonga zamuliro ku parliament naye ono abadde muntu wa Amongi nnyo oluvannyuma lw'okunyiga Amongi amabeere ono Anita Amongi yategeezezza ekitongole ekikola mu kunoonyereza ne kaliisoliiso ow'okunoonyereza ku buli bw'enguzi nga munnanga Anita Amongi nga tabagamba nti ssente aziwanga ono omukulu yabadde ne ssente za Anita Amongi ng'alina za akawunti mu banka ez'enjawulo ono omukulu ono ye alye n'ali bibye naye ng'omukulu abadde akirimu oba omukulu abadde akiwoomamu omutwe
mu kutereka ssente z'oli big fish. Anita Amongi esawa yakakati yalwala amagulu, yalwala elephantiasis, nga omukulu ono yatereka ssente. Omukulu nga yatereka ssente. Kakati gwe munnayuganda muli kikyolowooza? Abasinga ono mumuzi okwate mumanyi ababadde lusinga mwakayina byabufuzi olusinga temumanyi bulungi, naye ono abaddenga okuviira ddala eri. Mukitegedde ekintu ekyo. So ge mawulire agaliwo, ono akwatiddwa akakiiko akatuula ew'omukulembeze eyeerayiza Museveni ke kakoze okunoonyereza ne kasindika ewa Kaliisoliiso yakola okunoonyereza ku buli bw'enguzi n'obuzi bw'emisango. Kati kwe kwata ono omukulu abitebye era atwaliddwa mu kkooti esawa yakakati ali mu kwerenema na misango gya kubulankanya nsimbi na kubba. Tebabalimba kino nkibabuulira, tebabalimba nti waliwo omusango omulala ogumukwasiza mbu era kino nedda bubbi bwa ssente. Ffe tuli eno tubonaabona enguudo si nkole bana babakulu. Oli Anita Amongi buli yabbanga ng'aterese ono ng'agenda investinga ne mu nsi ez'enjawulo okuzimbira Anita Amongi ebizimbe. Kakati no bwe gutyo we guli. Tambuza vidiyo ne tuwe kuli munnayuganda bakimanye nti n'ekibbi ekirala kikwatiddwa. Bantumwa ba NRM njagala mbabuulireko muleme kukozesebwanga kondomu, mwafukira ddala kondomu za Museveni. Oyo Museveni si munnammwe. Museveni amanyi famire yokka, wabula mwe muli useless, mwe muli kondomu. Museveni buli gwakwesa agenda maliriza akusse. Bw'atakutta agenda kukusiba. Kiriza gaana. Mutekewo amaaso aga yenkola ye. Ayina divide and rule. Alright, ebyo nno nga tubitadde ku mabbali nkugambye obunkenke obuli wali eri mu State House. Nkugambye General Muhoozi Kainerugaba yatandise dda kubeera nga atya. Oyinza okwebuuza ali mu kutya lwaki. Waliwo omukozi we yamukolera era nga yali mukwano gwe amanyikiddwa nga Katungi. Mwena kyemumanyi amumanyi bulungi nnyo era America yamutaddeko omusango. America yasabye Uganda okubeera nga ekola ki emusindikayo afune trials ze oba undergoing trials ze mu America. Mujukire bulungi kino America kase kintu kikwatagana, kase kibeera nga kikwatagana n'okutta abantu, emundu, drugs ngazi opioids ezo ezisinga okuleeta addictions mu bantu. Babeera tebakola ki, babeera tebasaaga. Era omukulu oyo bamwetaaga mu bwangu ddala era ebipapula bye batanzidda kubeera nga bakola ki, babiwandika. Era General Muhoozi Kainerugaba anytime from now omukulu oyo kasatuka mu America ne bamuinterrogatinga ebibye biyinza okubeera nga byoneka. Kyovola gavumenti ya Uganda egeza kubeera nga etangira ekyo okubeera nga kikola ki happening. Baagala trials ze bamutrialingire wano mu ggwanga Uganda. Ogenda kwetubuuliza mu comment section mulowooza omukulu we kasaba mutwala mu ggwanga lya America okufuna trials ze anaawayo banne anaabasinichinga out oba jasigala nga aligumite bamusibireyo mu mayisa. Mujukire bulungi tino omukulu Maduro mpaka ne kati tetunaba kumanya mayitire ge. Mwali mugamba bajja kumuta biki even si bagiyita United States of America where His Excellency Robert Kyagulanyi President of Uganda omulonde sawa zino stating yo America yonga yo emutaddeko amaaso era eri mu kubeera nga emuwa obukuumi era anytime from now temugamba ate Wonderboy akola ki ati yatugamba nyongera bajjukiza subscribing watanaba kubeera nga subscribinga video jimpereka like so kubeera nga etambula ku speed eya waggulu nnyo. Nawe tubuli ebirowoozo byawo mu comment section. Do you think it could happen that America esobola kuteeka emisango ku General Muhoozi kubanga babagamba nti no omukulu Katungi yali ayambibwako government ya Uganda ate omuntu asobola kubeera nga abayamba wano mu ggwanga Uganda mubamanyi kasatabira General Sale ayinobeera Muhoozi kasatabira General Muhoozi nobeera General His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Those are the people who are governing the country and we should accept that. Ujako ni mama naye akwasaganya abakyala osegera and I think one of those three must undergo trial with Katungi. Ogenda kuba tubuuliza mu comment section sokolabe. Recently, Mr. Odrek Rabogo talked about some people who shot others during the 2026 political campaigns. And immediately, some idiots put pictures of President Yoweri Kaguta Museveni and another one of the CDF, General Muhoozi Kainerugaba, and another one of
the Director General of Defense, Intelligence and Security, Major General Richard Otto, and another one of the Director Crime Intelligence, Christopher Damulira, and others, to look as though Odwe Korabogo was talking about these generals. Now, these people, none of them shot anyone during those campaigns. The Director General of Defense, Intelligence and Security, Major General Richard Otto, knows exactly what to do, when to do it, and how to do it. These people are professionals. Christopher Damulira, the Crime Intelligence Director, knows what to do and how to execute it. They don't just shoot people randomly. The CDF, General Muhoozi Kainerugaba, never shot anyone during those political campaigns. So, these stupid beings, let me tell you, if you want to live longer and in peace, stop acting stupid. It's my desire that you stop being stupid. Because if you continue, it's like you are throwing to us a rope, we, the government, to hang you. If we don't hang you, we will hunt you down and flush out that idiocy which is deep inside your brains, but in a very, very painful way. Stop demonizing, tarnishing the names of our decorated soldiers. Stop it. I humbly request you. I know, of course, you are stupid, but for your goodness sake, stop acting stupid. Neither of these generals, not even Arthur Mugenyi, the Director General of ISO, none of them shot anyone. Take these generals out of your nonsense. In fact, the hunt has started. We are looking for these idiots.